Abasawo abakuguka mu kulongoosa abantu balaze obwetaavu bwe baliko mu nnyaffe Uganda okusinza ku mwogezi w'ekibiina kino ekya Association of Surgeons of Uganda, Dr. Kigonya Victor, agamba nti omuwendo gwabwe mutono nnyo bw'ogeraageranya n'omuwendo ogw'abantu nnyaffe Uganda gw'erina. Ono agamba nti obwetaavu bwabwe bwetaagisa era bulabwa nga n'olw'ensonga eyo abasawo abalala bateekeddwa okwongezebwamu. Ekituufu tebamala. Abasawo enamba zikyabulamu kuba wesanga nga mu ggwanga lyattu Uganda abasawo bakunukkirizanga mu 3-5. Kati bwe tugatta awamu ne tugasa speciality zonna eza surgery tuyinza okuyingira 4-5, naye kati jjukira awo baawuddemu. Kati bw'okwatanga aba neurosurgery n'ogamba balinga 15, kati abo b'ogambye neurosurgery zinga 15 oba 20 ku kuweereza ggwanga lya bukadde 4. Ate awo kiba kisajjuse. So burden yo eri nnene. Ono alaze nti bannansi bangi batya okubeeyunira nga balowooza nti baakulongoosebwa, wabula ng'ate kino si bwe kiri nti buli ndwadde erongoosebwa. Ono era ayongeddeko nti bannansi bangi batalina bubaka butuufu bukwata ku ndwadde zino ssaako n'obujjanjabi. Abantu batya bo balowooza bwe bajja ewaffe batugambirawo ng'oyo mutegeke wa kulongoosa. Naye endwadde zino si zonna za kulongoosa. Olumu tubawa buddagala n'obula naye nga walabye musawo alongoosa. Olumu ne tukola ebintu byaffe ebirala nga tukulongoosezza naye nga era alabye musawo alongoosa. So abantu balina okuggwamu okutya mbu buli wanajja ewaffe kumulongoosa. Oba ne challenge gye tulina oba ekizibu ekyakitusanga mbu abantu bajja endwadde zisajjuse nga tulina kyakukola wabula kola ki mulongoosa. Dr. Kigonya akubiriza abantu okweyunira amalwaliro ng'obudde bukyali. Ono era alaze nti abantu bangi basaasaanya ensimbi nnyingi nga tebannafuna bujjanjabi butuufu. Endwadde ez'okulongoosa ziyinza kuleetebwa zitya ku mwanjo tusobole abantu basobole okubeera nga bafissaawo oba nga tebasipendinga ssente ze batandisipendinga, oba kikontributinga kitya kulaakulana kw'eggwanga mu bigambo by'ensimbi. Oli ayinza okulowooza mbu nno bw'emirira kapanado keeyo mu kyalo oba n'abeera ku ndwadde ng'agituulira talina kyakosa ggwanga, naye bwe kiri kinene. Kuba bw'anaagenda mu ddwaliro lya gavumenti ebintu bye bamukozezaako nga bamukolako ekintu ekyanditutte ebintu ebitimu yeesanga kitwala ebintu bingi. Ono asinzire ku musomo ogutegekeddwa ekibiina ekya bannamawulire abasaka ag'ebyobulamu nnyaffe Uganda ekya Health Journalists Network Uganda. Abasawo bano bategese omwoleso ku nkomerero ya ssabbiiti ejja mwe bagenda okulagira tekinologiya yaliwo ssaako n'ebyuma eby'enjawulo ebisobola okukozesebwa mu kujjanjaba bannansi. Omwoleso guno gwakuyindira Ntebe. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.